Rebecca tuli wano embeera si nnungi obulamu obubi butususseeko naye bw'obeera osobola otuyamba Rebecca tuyambe fenga famire tuli bubi era nsuubira tuli famire naye tuli bubi embeera esusse ku muka kitaffe embeera esusse muka kitaffe atujja mu bulamu bwansi naye tetumanyi kye twamukola wabula ffe twagala mbeera nnungi twagala otusomere ku bbaluwa abawuliriza batuyambe naye tufa tusula tufa tusiiba tufa paka nakati ebintu bituluma tugenze masikani batukebedde tebalaba bituluma teffe tunyoolebwa teffe tusula tufa bitukwata mu bulago bikola bitya. Rebecca Jingo nze ndi wakusatu kubali wano aboogera ffenna tuli ba Luganda ndeemu muka kitaffe atumalawo tusula tutunula tugenze mu masikani batukebedde bye batukebera tebirabika obulamu bugenda omukazi yasooka kwagala kutta bbaawe obulamu ne bukomawo nadda engulu naye bamugobya waka ne bbaawe mwennyini amutya omuga nti genda ekyalo kyonna kimutya ne gye yava ajja afumbirwe ewa kitaffe yasooka bamugobaganya yasooka kutta muntu ebintu yabisikira ku jjajjaawe bonna abantu babimanyi ne ku kyalo babimanyi naye buli omu amutya buye kakonge kakukuba mwesimbako yafa naye nga tuli bubi. Mama Rebecca Jingo tusaba otuyambe bintu biri mu nnyumba ku taata waffe ku byatandikira okwogera biri mu kitanda kye ali mu nju okuva lwe yali atta taata waffe ne bamumanya mbeera yakyuka ewaka buli omu amulabanga oba muki naffe ffennyini tutya kati n'ewaka tutya n'okugendayo tusula tutambuza tusula twogeza tusaba otuyambe Mama Rebecca Jingo n'oddamu n'otukubira ne tukubuulira ebiddako. Alright, neyanziza nnyo baswiti mwebala okutwagala mwebala okuteekamu obwesige era mutwebalize Mama Hafswa asobodde okuba tutuusaako naye tetusobola kusala musango nga tetuwulidde saidi ya maama wammwe oyo muka kitammwe kati munkolere ekintu kimu mwenga mmwe nze mumpe ennamba ye mukubire twogereko naye atuwulira obuzibu buva buluddawa kuba ebiseera ebisinga tuyinza okubawolereza ne tumulabanga omubi naye nga nammwe temutudde temuli balungi ne mumuwaayiriza kubanga lwaki mwenna abasatu yandibadde abatuusaako obulabe mwamukola ki mwamuvuma mwamulangira temwamwagaliza kitammwe kiki ekyatuukawo era bw'abanga yabisikira n'abireeta mu nju n'abibagamba nti mubiringirize ebyo byonna byetaaga okubuuzibwa omukyalo oyo gwe muyita muka kitammwe ffe atunnyonnyole awo tujja okusinziirira naffe okubaako kye tubagamba nga mmwe neyanziza nnyo neyanzege olina Rebecca Jingo kankomewo eri abawuliriza abaffe. Yes. Jebaleko nyabo. Kale nyabo naye jebaleko. Nze Rebecca Jingo. Iya Rebecca Jingo. Obuzibu buvaawa. Obuzibu ku mama waffe oyo. Atwetoolodde okuva emabega wonna. Lwaki abeetooloola kiki? Tetumanyi maama ndowooza okuva oba kirabika engeri gy'ataazaalamu. Kati mu butazaalamu ate alina ebintu bye yabisikira jjajjaawe. Ebintu bye yasikira jjajjaawe. Kati mu bimusikira n'abireeta ewa kitaffe. Yabisitula n'abijja ewa jjajja n'abireeta mu nnyumba ya kitammwe. N'abireeta mu nju yaffe. Ate kati awo mwe bibeera bibakwatirako wa? Kati mu bireeta ate n'atandika kale mu bireeta. Yabireeta kati mu bireeta ate n'atandika n'ayongerako eddogo. Olwo ng'abalanga ki mwamukola ki? Kuba jjajjaawe yali mulogo. Mmwe mwamukola ki mmwe ng'abaana? Ate twamukola ki tetulina kuba ffe twagulanga ne ku ngoye nga ogamba nti maama ali mu nnyumba ne maama n'agula ne tugula ogenda mu kyalo nti ngenze kulaba ba maama n'ogula akatambala k'okumutwe ekizigo n'akikusaba n'okigula
engatto n'ogibula buli kimu nga bakwatagana ng'era bamaama naye ng'ate ye alina oliye nga ye alina embeera ye. Onsonyiwa okubuuza maama wammwe abazaala waali mulamu? Waali mulamu naye nga ye yalwala dda bwalwala bwe tujjanjaba bwe tutwala mu malwaliro nti si bizungu biganda bwe tujjanjaba bwawona bwaddayo ali naye mu nnyumba emu. Lindako, taata wammwe yawasa abakazi babiri? Taata waffe yawasa abakazi baali bana n'abateeka mu nnyumba emu? Kati ne babeerako mu nnyumba emu. Abakazi bana ne baneneŋŋana ng'era oyo omukyalo omu yabakola ki? Yabafudde yabaleetamu embeera embi. Kati n'abajjamu n'abatwala wa n'abajjamu n'abatwala buli omu n'amuzimbira. Kati bano ne basigalamu babiri, maama wange n'oyo omuto. Mwe muli abaana bameka mu maama omu? Se mu maama omu twandibadde abaana 12. Naye omu yafa ne tusigala abaana 11. Abawala muli bameka? Abawala tuli 8. Mwenna mufaanagana ebibaluma bibi ebimu? Ebituluma byebimu naye kati mu tuluma kusiranya kutumalako mirembe omusajja omufumbirwa n'omutuukako ng'alina omukisa gwe olutuuka sente neggwawo. Kambuuze, muli bameka abayisibwa mu mbeera eno? Abayisibwa mu mbeera eno kati kuba kati tulinga 5. 5 naye ng'eriyo abanyigirizibwa naye nga teboogera. Nga basirise busirise? Naye nga tutambuddeko Rebeka. Okay. Nga batugamba nti maama waffe wali mu nju yalina ebintu bye. Alina ebijinni. Ebijinni? Ebintu tulimu kati tusula tufa. Nosula ng'otunula. Ekintu nekikwokya mu lubuto nekikugulunga. Ne mugenda mu ddwaliro nti tebalaba kibaluma. Kani tuzitambuddemu tebalaba kituluma. Tugenze madagala amaganda tuganyedde ebintu tebiseguka. Nsonyiwa okubuuza mukwano, taata wammwe yali musiraamu okuwasa abakyala abana omulundi ogumu? Musiraamu nyabo. Okay. Yes. Kati maama waffe yalina gye yasooka okufumbirwa. Kati gye yasooka okufumbirwa n'azaalayo omwana. Omwana omukama n'amumuggyako. N'asigala bw'omu. Naye kati eri gye yasooka okufumbirwa baamugobayo obugobi lwa bikolobero bye. Amalogo. Kati mumugobayo n'atuulako ewaabwe. Kati ndowooza taata waffe kuba nze ayogera enze omu ku bato abafembafembayo. Nsonyiwa okubuuza, Ennyabo. bamaama bammwe bana abalala nabo babayisa bubi? Maama waffe abalala tetubalinaako buzibu. Obuzibu bulinako oyo maama omu? Obuzibu tulinako oyo maama kwega yasookanga n'atukola byatukola tulemesezza okusoma akoze atya oba yasooka musajja nga ndowooza nasooka n'amuzingazinga n'amuteekaawo. Tusooka ne tusiriikirira. Tubeera awo ne tusirika tulabe ebintu embeera gye bikola ki? Gye bigendamu. Kati taata waffe agenda alwala. Taata waffe alwala asesemera emyezi 2. Ng'olwo kiki? Eddagala erya buli kkala erigaana. Kati olwo omuzimu gwajjajja omusajja olutata atuse ku kkoma ey'okufa. Gwogera gukwata omwana gwogera. Nga gugamba ki? Kutwalira ezzungu naye ng'eddwaliro lyatukkiriza olw'ensonga ntisajjanjabye balaba buli ddagala balijjeyo ligaanye. Omuzimu ne gwogera ne gugamba bintu. Mukazi wo yabiyina biri mu nju ebikulwaza. Mukazi wo nabiwemba yalina ebintu ebikola ki? Ebikulwaza. Era yakuwadde emmere ya butwa okumala emyezi emeka? Emyezi emeka maama? Okoowe ogwe. Emyezi 2? Yasesemera emyezi 2. Katonda wange. Taata waffe ne yeebaka naye n'atuuka okugamba bane buli omu asala amagezi gonna nga n'olulimi lutandise okukola kikuba yalwalira emyezi gyali 2 miramba. Baaba. Kati taata waffe ne tufuba okulaba ne tweyiiya ne tunoonya ssente ne tukola ki taata ne tumujjanja buli ssente gye batusaba gye tuwaayo. Kumba olumba oluluma taata luki? Luganda. Taata ne batuuka n'omulongoosa nga sibamulongoose. Kati kambuuze nga tuvudde ku taata maama ono mwali mutuddeko naye ne mwogera naye ne mumugamba naye maama buzibu ki? Maama Rebeka. Wanje? Maama oyo buzibu. Kuba ffe twali waliwo n'abaali bamutuukiriddekoko ne bamugamba abaana b'omusajja obaagaza ki? Yaddamu ki? Olwo olw'ensonga lwaki bakimubuuza ebyava mu ddwaliro nga taata amaze okukola ki? Okulwala olwo nga bimaze okwogera twafuna seeke eyabyogeza. Kambuuze ekirala ononsonyiwa
ng'oggyeko mmwe abaana ba maama wo abakyala abalala nabo bazaala abaana naye era abaana nabo beekokkola ono era ali ewaffe kuba abaana batuukanga n'okugaana okudda ewaffe olw'oyo omukyala. Ekitegeeza n'abaana b'abamaama abalala nabo tebali bulungi, si basanyufu. Nabo tebali bulungi naye nga buli omu kuba abantu beetambulirako Mama Rebecca mukwana abantu beetambulirako era ne bazuula ekikola ki ekibaawo. Neffe mu kuzuula kyonna ekibaawo twasirika nga tetulina ansa, ne ansa twagifunira ku taata. Kati taata wammwe ye nga taata agamba ki? Taata twogera naye nze olumbe lwannumako wano emabega nga kisawo omuntu akagisirako ennaku 3 olumbe ne lunnuma nnyo ne luntuusa ku point ey'okungolola naye nga lwantandika kiro ssaawa 9 nategeera okutegeera ssaawa 4 ez'okumakya. Kati taata ne bamukubira essimu bange n'asinzira gy'ali kubira essimu n'amugaa taata mukazi wange bw'afa munnange nze simanyi ngenda kuleeta obuzibu ewaka waawe olw'omukyalo oyo gw'oli naye ng'ate yasindiki tujjanjabya abakazi baffe okuva we twabafumbi we twabawasa bajjanjaba birwadde ebyo naye ng'ate naffe kennyini naffe twetambulirako ne batugamba nti maama waabwe yabali obubi. Twali tumukoze tetumukubangako tetumuvumangako tetumulemesangako nga ne bw'otwala akantu k'okulya okamuwa naye omanyi kyakola omuwa ssente azitwala n'azikolamu ebibye ye n'ofuna buzibu. Kasista kaffe akamuwa Gomesi nga kaali kavudde e Bulaaya eyo ajja ne kagasa agenda mu kyalo nga maama simugulidde eki Gomesi bonna n'abagulira 2 maama amuzaala n'oyo maama yawa maama oyo Gomesi yagitwala giziika. Omwana yali alemeddwa okudda e Bulaaya n'abeerawo bintu wabigoba we bifa nga sente ze bazirya paka lwe yeetambira kunamugamba maama oyo yaziika Gomesi yo ku musaayi. Nabuuzizza taata wammwe kyaddamu ku nsonga ezo naye tewambuulidde ye nga taata byonna abiraba ye agamba ki? Taata ye agamba mbu naye kuva mabega wonna embeera agiraba eriwo okuva mabega wonna embeera agikola ki agiraba eriwo ewadde okulwala embeera agikola ki agiraba naye omukyalo ono ng'anoonya bw'anaamutandikanga mpola okulaba ng'amuviira. Taata olumbe we lujjidde lumukwate lumukube ku mbiri ne tutwecwacwana nnyo ne twagala tugende mu kyalo twokye omukazi oyo oba tumugjewo atuviire n'atugamba bambi mukwate empola maate kunkutula mukwate empola yajja kgenda naye kati taata naye baamuloga awuza mukwate empola buli amukubira essimu amugamba mukwate empola paka ddi. Nandisabye njogereko ne maama wammwe oyo mukyala Nabiwemba abeera ludda wa? Abeera e Masaka Nakateete ekitundu bakiyita Nakateete naye nga mukakasa maama wammwe yalina obuzibu ku mmwe oba mmwe mulina obuzibu ku ye? Yalina obuzibu ku ffe inda titwamukubirako ku ssimu lumu ng'era tuwadde omuntu amukubireko ku ssimu abeeko byakola ki byamubuuza. Omukyalo oyo yeewakana naye ate mu kwewakana n'amugamba lwaki ologa abaana ba munno bakukola ki biki n'amugamba lwaki toviira abaana ba munno n'obaviira ne bafuna emirembe bw'onoofuna obuzibu nti obufunye yabaddamu mbunze we batampe nze nange ebbanga lye mmaze nabo mba nnina okufuna kye bampadde nange n'entambula n'envawo n'amubuuza wajja kusuubula olinawo kati akakakubonyaawonyesa abaana ba munno n'obatambuza emizimu n'obatuluza ekiro n'obatambuza n'obaloosaloosa ebintu ebitategeereka nga tebikwatagana ku ggwe buli lw'oseguke waka ogenze kuloga abaana bamu n'obakola ki nga tebalina tebali bakuliddeko n'ekimu ng'abaana twagala omukyalo oyo asalewo atuviire kyemwagala twagala atuviire agende atuviire amalogo gasusse gye tuli ffe ng'abaana tunyigibwa naye okusirikira gye tusirikidde nti era naye tunagamba taata tewaliiwo kigenda mu maaso awoza mukwate empola myezi tuli 4 miramba kasokedde ng'ava mu bulwadde. Kale mukwano lwakuba tewaŋŋambye erinnya lyo munnange? Nakati ali waka okuva we yava mu bulwadde kamunguluze yamukwata naye kamunguluze oli bubi naye yagenda kagezeeko avuge ku ppiki afulume mu nnyumba yagwa mu bisaalu eri. Katonda wange erinnya eryange mpitibwa
Sarai Katende. Sarai. Katende. Kale munnange naye yansisa nnyo okwogerako nawe Sarai. Kale mukwano. Kale kati ngenda kunoonyaako ne ku maama wammwe. Yes, unoonyaako Shifra. Oyakuweri namba ya maama waffe. Kale ng'owuliriza Beat FM ekintu buli ky'omuziki biwanvu naye bigumire gwe kakkana nkomawo. Hello? Maama. Wali? Gyebaleko mukwano. Kale? Nawe gyebale. Nsaba kwogerako ne maama Nabiwemba. Nze muwala we anti. Nedda. Nedda toli muwala we. Mubadde mumugamba muti abadde ali walina walaze. Nedda luli njogeddekoko naye mukwano tokyusa ddoboozi ndi serious muganda wange. Oli serious gwanyuma. Ng'era bwe nakwanjulidde njagala eddoboozi libeere liri nnomo tolikyusa nsobola okuddamu ne nkweyanjulira. Waliwo mutawaana ki? Ate wali mutawaana? Just lwa kwambadde njogera mu bwogezi naye nga maama. Obadde omuweereza ku ssente? Nedda si bya ssente mukwano gwange siri mu bya kifere nti bano abakubye nti owangudde nedda munnange. Yeddaani? Nze Rebecca Jingo. Obeera wa? Mbeera Kampala. Oluyita otya ono gw'okubira? Tokyusa ddoboozi liteeke ku nnomo tofaayo ne bw'otalikyusa ne bw'otalifula lya muzeeyi tusobola okwogera. Tusobola okwogera sirina buzibu. Kampuyitirawo ne mwannyina oyogere naye. Si mwannyina. Maama mwennyini gwe njagala. Yogera ky'oyagala tuwulire nno. Kaakati njogera n'ani ono oba ggwe kuba nze nkweyanjulidde ate ggwe sikutegedde. Nze mwannyina. Ggwe mwannyina. Kwegamba oli mukoddomi wa Haji Ali Ssenyondo. Oli mukoddomi we ebyaddala? Ebitali byakulimba? Ni mukoddomi we obadde ogamba kinnawo. Weebale nnyo taata kasito kati ozze mu ddoboozi ettuufu. Bw'oba oli mwannyina wa maama Nabiwemba. Abaana bennyini be bampadde ennamba ya maama sirowooza nti ndi muntu mukyamu olowooza nandigijjeewa mukwano. Abaana ba Haji Ali? Abaana ba Haji Ali Ssenyondo. Nga bagamba ki? Kuliko Shifra. Shifra? Omulala ani? Sarai. Otyo? N'abalala naye nsinze kwogera n'abo babiri. Ng'abaana beemulugunya ku maama. Maama ono yabakola ki? Tebabitegeera bagamba maama twamukola ki? Maama lwaki tatusonyiwa? Bwe tuba tulina kye twakola maama tuyogera ne maama omugamba atusonyiwe bye tuyitamu bingi. Kaakati okubasonyiwa ng'ate abo balina gye baafundulwa noono naye ali eno wabba ate balumwamu ki? Waliwo ebitatambula bulungi. Nga bitambula bulungi oba ku kitaabwe? Ku bonga abaana. Abakoze eki tebasula waali. Kaakati gwe oli wa fida? Taata nze ndi mukwano gwabwe. Okubeera mukwano gwabwe? Iye ssebo. Njagala okutegeeza. Iye taata. Omukazi Mukaajali gwe balumba Mukaajali yamuwasa amaze naye emyaka 42. Naye ku kyawe eno bamulambe ki Ajali yabatumye buli kiseera bamukubira amasimu agamugoba nga si be bamuwasa. Bamukubira amasimu nga gamugoba. Abo abaana abo olwolulala bajja. Otyo? Kitaabwe ali mu ddwaliro. Ne bajja n'omuntu omulala mbu simanyi yali musawo. Ne basinga n'ono ng'ate bba yaleka amulekedda okukuuma ewaka. Ne bagira ugi okuli ekuufulu gye mugamba akibengawo nga talimu asanga ono ayeewunguddemu nga twali tufiiriddwa ku kyalo. Ne bamenya ekuufulu ne bajja n'omusawo n'asimba mbu eddagala ewaka baali bategeeza ki? Mwekyo olyose n'okyogera mu bye baŋŋambye abaana bano bagambye nti nnyaabwe oyo maama Nabiwemba yalina ebintu bye yasikira okuva ku jjajjaawe.
ebyo bibakwatako bakikakye. Nsaba ompulirize nkugambe taata wange nga bwe baŋŋambye. Yasikira nkitegedde naye mu myaka 42 gyamaze ne bba. Emyaka gyagala na kusingamu ebyo nga tebabyogera eri emabega mu bbanga ery'emyaka 4 n'okusoba. Baabaana bagamba nti ebintu maama bye yajja nabyo bye bibabonyaabonya gye bali bye bibayigiriza gyali nti maama oyo alimu olulogologo njogera nga bwe baŋŋambye. Birwazizaani abaana bennyini bagende bajjajja nankani babbaabwe tebayinza kubajjanjaba nti babba baabwe bagezaako ne bigaana kyovula baagala kutuukirira maama oyo naye mbu maama muzibu. Nyabo wangi taata kankutegeeze ye taata ono kitaabe yalwala era bwe yalwala ne bamuta mu ddwaliro. Omwana wa muganda we gwe bayita Isima yafimba sente n'amutwala okumujjanjaba. Naye ng'obulwadde bwe yajja yalwala obulwadde abasajja ffenna bwe tulwala ne bamuteekamu n'akapiira mu nankani mu luseke. Kakati era ebintu bibaga nti ono yajja nabyo myaka 42 bye byalwaza kitaabe oluseke. Owange mpulidde taata mpulidde. Kakati bw'obanga oyagala okumanya ekituufu ng'oli mu mukwano gwabwe beesitule bajje wano tukole olukuŋŋaana ono bamulumirize mbu yajja n'ebyewaabwe oba bo babye babimanyiwe yabisimira. Kati nga bw'oli kojja w'abaana bano oyinza bbawa amagezi ki nga bw'oli kojja? Abaana abo amagezi gembawa baleme kweyingiza bira bya kalebule. Kubanga singa ono agenze mu b'amateeka kitaabwe ajja kuswala ng'ate yalwala bulwadde bulala ate bo boogera kibatategeera. Nkitegedde kojja w'abaana. Lwaki ono obulwadde ndowooza okitegedde omusajja alwala obulwadde ne bamuteekamu akapiira. Okitegeera ndowooza. Mba nkitegeera munnange. Ekyo kiva ku ki? Nti bulwadde buba buzungu. Ate ajaali alina abakazi 4. Lwaki balondomo ono yekka ye yaleeta obulwadde? Bagamba nti abakazi abalala tebalina buzibu maama Nabiwemba yekka yalina obuzibu. Nkugambe ki munnange? Abo abaana baagala kuleetera kitaabwe kuswala. Ate kaakati balina ne bagamba nti amugobe. Ono kitaabwe musajja watunula naye ndowooza atya tibamukyawa oba butamuwa ku mmere. Naye n'afoofotoka n'ayagala mbu simanyi agire mbu wali ekibanja kye yamuwa tunde afunemu ssente ate n'ekibanja nakyo kibalemu okutunda ono okumuwa ssente. Singa n'agenda mu b'obuyinza mu mateeka tomanyi nti amateeka gagamba nti omukazi bw'omugoba kugabana ebyobugagga banakikkiriza ekyo. Nkitegedde. Kaakati bwe babeera nga baagala ono agende bagambe beesondemu $15,000,000 bazireetere ono ekibanja kiriwo bakyeddize yagende kale bazireete tulabe. Naye okujjanjaba kitaabwe nga tebatadde ku mutabani wa Semanda yeyajjanjabye kitaabwe. Neeyanziza nnyo okwogerako naawe kojja w'abaana. Lwakuba tombulidde linnya ly'okojja. Nze mbeera wano nkumuliraano wano. Oli just mulirwana? Bali bagambe baate nga noono gwe bagobaganya. Ninako Oluganda. Kale munnange neeyanziza nnyo neeyanzeege. Era kitaabwe tannaba kwagala goba mukazi we myaka 42 nga bali mwonna. Weewaawo mpulidde mukama wange kambi bagambe byonna. Bagambe bwe balekeraawo okukuba amasimu. Amasimu ago tubayinza okugakola nankani basowalinga amaloboozi gaabwe ne babatwala mu kooti. Nkitegedde mukama wange. Bagambe bajje beesitule bonna bajje wano endakateeti. Kale ab'endakateete bandabire munnange ow'okukyalo. Kale mwana wattu naawe weebali. Akuume mukama taata. Ebyo byonna bye baagala okumanyira abantu tubitegedde naye bakozi bakulu beekomeko bajja kulutwala kitaabwe mu kooti. Yanziza nnyo taata. Kale sebo. Ebyo nno mukwano nga bwe mubiwulidde. Nze Rebecca Jingo. Nkomawa.